Leero Norbert Mao ono nga ye Minister wa Justice and Constitutional Affairs ate era nga ye President w'ekibiina kya DP oba kiyite Democratic Party munnange kata embaga egaane naye amaze n'aba nga akola ki agituukako. Mbaniriza mwena abali ku NCK-TV mwebale kubanga mugikumiddeko era mwebale kubanga mutambula naffe naye nga gigenda gitya gitambula gitya tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe we muli bulungi. Teweerabira kubanga osubscribinga wobanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Honorable Norbert Mao essaawa eno Minister wa Justice and Constitutional Affairs era nga ffenna tukimanyi nti ye President w'ekibiina kya DP oba ogiyite Democratic Party. Olwaleero aweedinze ne fiyanse we omukyala amanyiddwa nga Beatrice Mayanja Ntambi. Ebingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso ku kapa eno era bamu ne batuuka okugamba nti oba oliyo wedding tegenda kubaawo. Twabalaba nga bakyala era okukyala we kwagwako juzi twalabawo ne introduction ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokutaano 2024 ne bagimala. So nnaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 1 omwezi ogw'omukaaga 2024 wali wedding ebadde awo ku St. Joseph's Catholic Church eyeggulu. Wedding wekoze ki gyebadde wedding gyebadde ebadde ne tension nene nnyo kubanga abadde basuubirayo bingi nnyo okutya kubadde kungi nakwo naye finally amaze n'aba nga akola ki akikola. Naye mu byonna nga bigenda mu maaso bannakibiina kya Democratic Party bawandiikidde, in fact ebbaluwa bagiwandiise yesterday nga bawandiikira father awo n'oku St. Joseph Catholic Church eggulu. Mu bbaluwa baataddemu ne bamugamba nti tukuwandiikidde ebbaluwa eno nga tetwemulugunya ku musajja eyabba omukyala w'abendi emitala w'amayanja n'amulesa omwami we n'abaana be n'amuleeta wano amuwase nti ekyo si ensonga nti naye ensonga yaffe tukuwandiikira nga tukuloopera omwami eyatunda ekibiina kyaffe nti gwe nga Catholic Church nga priest wa Catholic Church nti tulaba nti tekyandibadde kisaana okubanga okola ki ogatta abantu bano. Baluwa ebadde mpanvuko era nga ne balaga obutali mu mativu bwabwe ne bagamba nti bamanyi nti Catholic Church oba church yonna ekola obwenkanya era bo ne bagamba nti yensonga lwaki baddukidde eri father agenda okuba nga ahandolinga omukolo guno nti atunulemu mu nsonga eyo. Jjukira wabaddewo embiranye oba n'essaawa ya kakati waliwo embiranye okusika omuguwa mu kibiina kya Democratic Party. Omukulu Norbert Mao ye President w'ekibiina kino naye nga jjukira Minister mu gavumenti ya NRM abana kibiina kya DP kyebagamba nti omwami ono yatunda ekibiina kyabwe era kino ne kibanga kwegamba nga kikwatagana n'omukyala Honorable Betty Nambooze be yagambanga nti omukulu Honorable Norbert Mao nti waggulu wa green naye munda wa yellow, meaning nti yali alaga nti ali mu DP naye nga musajja mbu ya crossinga dda n'aba nga agenda mu NRM. Twalaba abantu bangi walaba nga Norbert Mao ng'akugamba nti Kyagulanyi yagamba nti ebimulema tubimukwase nti nange nakwata abantu nga Banambooze abannemerera nimba mukwasa nti abe nga afafagana nabo. So bannakibiina kya DP beevuddemu ne baba nga bawandiika ebbaluwa eyo ne baba nga bagisindikira Reverend Father nti abe nga ayimiriza embaga eno. Tulaba nti byonna nga bigenda mu maaso ndowooza kapo nga womanyi
nti balina abantu bangi bebeekengera mbu tebabaagaliza era basalawo ne bagamba nti tebalina kuresiivinga birabo. Bino mb'okaalakaala mbu naggulidde gundi. Bakoze lisiti yaabwe mpanvu nti bano abaagala kubanga babagifutinga ne babaweereza amaduuka ge balina okuba nga badipositingako ssente. Sasula eyo ssente bo bagende mu supermarket beepiikingira ebyo bye baagala. Kitegedde. So si bino nti ojja kaalakaala nti nesimanyi omugole mugulidde kino, omugole muwadde gifuti eno. Beebyo tebabyagala. Beekengera mbu abalabe bangi ate mbu abagabi b'obutwa nabo bangi. So bagamba mu tebeetaaga birabo byo. Oba omanyi nti obaagaliza ebirungi era ng'omanyi nti oyagala babuleesinga n'ebirabo mbu ekintu kiri simple. Genda bugenzi. Kitegeera. Genda bugenzi batuwadde olukalala lungi lwa supermarkets, amaduuka, byonna byonna n'ennamba zaabwe nti osobola okusindikayo ssente n'obagamba bo ng'abagole bagendeyo bapiikinge bye baagala. So okwewala abagabi b'obutwa, okwewala abanaabaloga, okwewala bingi nti no bye beewala. So ekyo kyo kitambudde bwe kityo. Lisi eri awo ababadde balinawo kye baagala okuba nga ate bawa abagole definitely babadde balina okuba nga bayitira awo, naye ng'ogwo omukolo gutambudde bulungi eri eggulu. Tebabaddeewo abakuba ku mukono nga abantu bwe badde basuubira nti waliwo kijja kuba nga kiremesa abagole bano embaga yaabwe okugenda mu maaso, naye nedda. Ebigambo bingi nnyo ebibadde byogerwa nti ono omukyala Beatrice Kayanja Ntambi nti mbu mukyala wa Bendi era mpu minisita yabba mubbe era mbu yamulesa abaana ne mwami bwe eri e UK. Bingi naye byonna byonna bamaliza nga bawangudde era essaawa eno mwami n'omukyala officially kiwedde. Abantu babaddewo ku witnessinga, abagenyi baabwe babaddewo, naye ekintu ky'ebirabo ekyo baakiwera. Mbagamba nti ssente ze balina zibamala. Gw'ayagala okubawa ekirabo bakugambye mini z'olina okukozesa n'olyoka n'obawa ebirabo. So si kugula nti ojja kugula wali ekirabo nti obateeremu by'oyagala okusiranya obulamu bwabwe. Tebyo tebabyagala. So wenjogerera, ladies and gentlemen, kyo kyawedde era nga essaawa eno omukulu Norbert Mao mu wedding wa Jjo ne mukyala we Beatrice Kayanja Ntambi. Oli ku NCK TV gwali eyo mukwano gwange nga tona subscribinga ke kadobere ngo subscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking, sako n'okuba oleka comment yo. Ebisigadde butereevu tukomawo nabyo ngamba kimu nti tuvaawo tukyalina amawulire mangi nnyo.